Essula y'e15. Awo Erifaazi Omutemani n'addamu n'ayogera nti, ow'amagezi yandizeemu n'okumanya okutaliimu n'ajjuza olubuto lwe n'embuyaga ez'ebuvanjuba. Yandiwakanye n'ebigambo ebitaliiko kye bigassa oba ng'ayogera ebitaliiko kye biyinza. Weewaawo omalawo okutya era oziyiza okwagala Katonda mu maaso ge, kubanga obutali butuukirivu bwo bwe buyigiriza akamwa ko, era weeroboza olulimi lw'abagerengetanya. Akamwa ko ggwe ke kakusalira omusango okukusinga so si nze. Weewaawo emimwa gyo ggwe ye mujulirwa eri ggwe. Ggwe wasooka abantu bonna okuzaalibwa, oba ggwe baakuzaala ensozi nga tezinnabaawo? Wali owulidde okuteesa kwa Katonda okw'omukyama, era weeyita w'amagezi wekkoomu? Kiki ky'omanyi ffe kye tutamanyi? Kiki ky'otegeera ekitali mu ffe? Abameze envi n'abakadde ennyo bali wamu naffe, abasinga ennyo kitaawo obukadde. Okusanyusa kwa Katonda kutono tekukumala, n'ekigambo ekyogera naawe mpola? Omutima gwo gukutwalira ki, n'amaaso go gatemeza ki, n'okukyusa omwoyo gwo okulwana ne Katonda, n'oleka ebigambo ebiri bwe bityo okuva mu kamwako? Omuntu kye kiki abeera omulongoofu, n'oyo azaalibwa omukazi abeera omutuukirivu? Laba, teyeesiga batukuvu be, weewaawo eggulu si ddongoofu mu maaso ge. Omugwagwa era omuvundu si yasinga ennyo obutaba mulongoofu. Omuntu anywa obutali butuukirivu ng'amazzi. N'akwolesa, mpulira, n'ekyo kye ndabye kye nnaabuulira. Ab'amagezi kye baabuuliranga okuva ku bajjajjaabwe ne batakikweka. Abaaweebwa ensi bokka, so tewali munnaggwanga eyayita mu bo. Omubi aba lubuto lwa buyinike ennaku ze zonna, gwe muwendo gw'emyaka egyamuterekerwa omujoozi. Eddoboozi ery'entiisa liba mu matu ge, bw'aba ng'alabye omukisa omunyazi alimugwako, takkiriza ng'alidde okuva mu kizikiza, era ekitala kimulindirira. Atambulira ekyokulya ng'ayogera nti, kiri ludda wa? Amanyi ng'olunaku olw'ekizikiza lweteeseteese luli ku mukono gwe. Okweraliikirira n'obalagaze bimutiisa, bimuwangula nga kabaka eyeeteeseteese okulwana. Kubanga agolodde omukono gwe eri Katonda, n'agirya omuyinza w'ebintu byonna eby'ekyejo. Amufubutukirako ng'akakanyazizza ensingo ye, n'amakundi amanene ag'oku ngabo ze, kubanga abisse ku maaso ge obugevu bwe, era aleese ebifi by'amasavu ku mbiriizi ze, era yabeeranga mu bibuga eby'amatongo, mu nnyumba omutali muntu, ezaali zaagala okufuuka ebifunvu. Taagaggawalenga, so n'ebintu bye tebiibenga bya lubeerera, so n'ebibala byabwe tebiikutamenga okutuuka ku ttaka. Taavenga mu kizikiza, omuliro gunaakazanga amatabi ge, era anaavangawo olw'omukka ogw'omu kamwa ke. Aleme okwesiga ebitaliimu nga yeerimbalimba, kubanga ebitaliimu bye binaabanga empeera ye. Eneekomekkerezebwanga ebiro bye nga tebinnatuukirira, n'ettabi lye teriggumizenga. Anaakunkumulanga ezzabbibu ze ezitannaba kwengera ng'omuzabbibu, era anaasinsimulanga ekimuli kye ng'omuzeyituuni. Kubanga ekibiina ky'abatatya Katonda kinaabanga kigumba, era omuliro gunaayokyanga eweema ezinaalwangamu enguzi. Baba mbuto za bubi, ne bazaala obutali butuukirivu, n'olubuto lwabwe luteekateeka bukuusa.